إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. twebaza omutonzi Allah subhanahu wa ta'ala nanyini matendo amajjuvu agatalimu bukendeevu. Wetugenda mu maaso awo tulinawo mawqifu ma Allah subhanahu wa ta'ala. Tulinawo akaseera omuddu kagenda okwetaagira ennyo omutonzi we Allah subhanahu wa ta'ala, akaseera akasakaratul maut, akaseera omuddu wagenda okubeera nga ali mu ntaana, ab'eŋŋanda, ab'emikwano, abaagalwa bonna nga bamaze okubeera nga bamwabulira, nga asigaza mutonzi we Allah subhanahu wa ta'ala yekka. Omubaka alayhi salatu wassalam yatuwa amagezi mu hadithi ya Ibn Abbas radiyallahu anhu, yagamba nta'arrafa ala Allahi fi rrakha ya'rifuka fi shidda. Kola omukwano ni Allah subhanahu wa ta'ala, nongose enkolagana wakati wo naye mu kaseera ng'okyasobola okubeera amawale naye n'osalawo bw'amawale n'obwejjako n'ogondera Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'rifuka fi shidda, ogenda ogati mukama wange nga ddala gw'olaajanira abadde akulabira mu baddu be abagonvu, abamwagala, abanguwa ne bamenyeka nga balina ensobi gye baguddemu. Ya'rifuka fi shidda. Wa illa mu maaso awo oluvannyuma lw'ebijanjalo bye tuliira ku duniya kuno, n'engege n'ettooke n'erumonde n'okwegatta ne leishi abantu gye bakola n'ebirala bingi, waliwo mawqifu, waliyo ensonga ng'eteekeddwa okututuukako nga bwe yatuuka kwabo abaatukulembera. Fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir, kibinja ekimu kya mujjana, ekirala kiri mitawaana na biwoobe waliyadhu billah. Kakati ab'ebitiibwa, bwe twakomye amuganda waffe Sheikh Abdurrahmani Sozi atuwaddemukko katono mu surati Al-A'raf. Abawalimu bano teri kubuusabuusa nti kasabajja wano okusoma, omutima nga gubagamba nti kakati nno abali eno n'eno bonna batadde amatu ku bye ngenda okusoma. Ekyo nno olina okubeera omunywevu ennyo okusigala nga bw'oli. N'olwekyo saba Allah subhanahu wa ta'ala abasiime, kazindalo si kangu. Naga nti waakiri oli wembeera ku masijidi yange mba nsaaza abantu 3, 2, 5 si bwe kiri, naye kati alhamdulillah. Saba Allah abongera obulungi bungi fi dunya wal akhirah. Kakati ab'ebitiibwa, was'aluhum 'anil qaryati allati kanat hadirata al-bahr. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ayagala twongere mu ebyo bye tumanyi mu ddiini yaffe, twongereko okumanya ebikwatagana ku kibuga. Twagamba nti bw'olaba ekigambo qariya mu Qur'an kitegeeza Madina, kitegeeza kibuga. Ekyalo kiyitibwa Badiya, era mu Namalungu mu Nakyalo muyita Albadu, ye sukkaani Albadiya. Ne qura, bw'owulira qariya, wadde nga twamanyira kitegeeza kyalo mu mbeera zaffe enzivuunula ennyangu, naye qariya kitegeeza kibuga. Bw'okisingana mu Qur'an kitegeeza kibuga. Walaw anna ahla alqura amanu wattaqaw lafatahna alayhim barakatin min as-samai wal ard walakin kadhabu afa amina ahlu alqura
Naam, ayati nyingi eziri mu Quran zonna nga qariya kitegeeza kibuga, kisobola okuba ekibuga nga kinene nga Ummul Qura oba nga Allah byaga hatta nab'atha fi ummiha rasula au yab'atha fi ummiha rasula. Ebibuga ebinene ate waliwo ebibuga ebitono byonna bisigala biyitibwa Qura. Kati Allah mwebyo byayagala tumanye nga byaliwo mu kiseera kino Nabbi Sulaiman nga amaze okufa, bye bikwatagana ne ekibuga ekimu ekyali ku lubalama lw'ennyanja. Abantu bano baali min Bani Israel era baaliwo mu kiseera kino, ensonga lwaki tubaleese mu kifo kino. Sheikh Abdurrahman abatusomeddeko era Sheikh Shaddad olabye otya Ssebusinga kutuliramu ku aya emu mpola mpola biidhni Mawla jalla wala. Naam, hayyaka Allah. Naam Shaddad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم. Kakati nga tukyayimiddeko awo, mujjukira nga tulaba biki ebyali mu Tawrat mu misomo gyaffe egyakulembera. Twalaba nti mu ebyo ebyali mu Tawrat Allah subhanahu wa ta'ala biyassa ku baana ba Isirayiri abaali ne Nabbi Musa alayhi salatu wassalam, mwalimu okugulumiza olunaku olw'omukaaga. Aya egamba nti waqulna lahum la ta'adu fi sabt. Allah yabagamba temukola omulimu gwonna ku lunaku olw'omukaaga. Hatta ntuuka n'okukiraba nti ne bwebeera jihad baali baaganibwa okulwana singa enjuba y'olunaku olw'okutaano egwa, tebaddamu kukkirizibwa kuyingira lutabaalo, tebaddamu kukkirizibwa kuyingira nnimiro, tebakkirizibwa kuvuba, tebakkirizibwa kukola mulimu gwonna, wabula lyali tteeka mu Tawrat okubeera nti yankati'una li dhikrillah, nga balina okukutuka ku byonna ebadde bakola ne basinza ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qulna lahum la ta'du fi sabt. Era twalabye nga Nabbi Yusha ibn Nun alayhi salatu wassalam bwe yalaba enjuba ng'egenda eyagala okugwa n'agamba nti innaki ma'amura wa ana ma'amur. Oli mulagire nange ndi mulagire. Allahumma hbisuha alay, ay Allah gikwatirawo weeri teddamu okutambula. Nabbi n'agamba nti enjuba teyimirirangako okujjako Allah yagiyimirizaako ng'agiyimiriza Nabbi oyo ow'ekitiibwa Yusha ibn Nun alayhi salatu wassalam. Yayimirirawo n'alwana olutalo mpaka lwe yalumaliriza n'eryoka egenda. Kitegereka eyo karama adhima wa mu'jiza bahira Allah subhanahu wa ta'ala yagikolera Nabbi we oyo ow'ekitiibwa Yusha ibn Nun alayhi assalatu wassalam. Kakati abantu bano batekebwako etteeka, tebalina kuvuba, tebalina kukola mirimu gyonna. Bano baagaana, ne baagaana eŋŋaana olowooza ey'okugamba nti nedda ffe tujja kuvuba, nedda, balina eŋŋaana gye baagaana, ogenda kugiwulira wano. Naam. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. Allah subhanahu wa ta'ala wanayaga tumanye ebikwatagana ku kibuga kino ekyali ku lubalama lw'ennyanja. Idh ya'duna fi sabt. Abantu bano baali babuuka ensalo nga bavuba ku lunaku olw'omukaaga. Naye nga okuva ku lunaku olw'omukaaga nga bw'ogenda okukitegeera nga bwe tugambye, tekwali kutereevu, yani nti nno baavanga eri butereevu ne bajja ne bavuba ku lunaku olw'omukaaga. Nedda, ne balina enfuba gye baavubangamu nga bwe tugenda okugiraba. Kati Allah yabagaana okuva olunaku olw'omukaaga
nena jabateekako ekigezo ekyamaanyi. Aya mugijjukira, wa atainahum min al ayati ma fihi bala'un mubin. Allah subhanahu wa ta'ala abaana ba Isirayiri yabawa obubonero bungi ebyamageru ebyamaanyi ennyo, naye nga byabanga emabega waabyo waliyo ekigezo ekyamaanyi. Mwe mulabyeko nabbi wa Sulaimaani alayhi salatu wassalam n'ebintu ebyamaanyi byonna Allah byamukoledde. Kakati ate ddala mugenda mutya okubeera nga muli bantu abasobola okugaana okugulumiza Allah subhanahu wa ta'ala n'okwekeka okubuuka ensalo ze? N'olwekyo Allah yagezesa abantu bano n'aleetanga ebyennyanja ku lunaku olw'omukaaga, ebika by'ebyennyanja eby'enjawulo ate mu bungi obw'enjawulo, nga n'omuntu asobola tugambe kindowooza kifaananyi ekyangu. Mulaba kareeke kana abamaze okusaawa ke bakuŋŋanyisa omuddo, akaak'obunnyo obungi, ng'olabanga ayinza okubisikisa leekaawo n'okukumba bw'oteka luddawa. Kati ate kyekitima kiba kigenda bikola kitya? Kitegereka? Kaakati abantu bano Allah subhanahu wa ta'ala yabagezesa n'ekigezo ekyo ekinene, kyali kigezo ky'amaanyi. Yabagaana okuva olw'omukaaga, ate ebyennyanja ne biryoka bijja mu bungi ku lunaku olw'omukaaga mu bika byabyo eby'enjawulo, ate ng'olunaku olw'omukaaga bwe lugenda tebiddamu kulabikako, wabula olina kgenda n'obivuba nga bw'ovuba mu nvuba eza bulijjo. Si nti bw'oyingira ennyanja tojjaayo kyennyanja, naye olina kubinoonya mu nnoonya eya bulijjo. Ku lw'omukaaga nga biri awo babirabako. Kitegereka? Genda mu maaso. Era nga tuyimiddeko wano Ssekakitiibwa, noonyeza ku aya eri mu ssuula ki ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ng'ayogera tanaaluhu aidikum wa rimahukum, eri Maida. Mugindeetere, ngenda kugyetaaga. Naam. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. Kakati abantu bano kiki baakola? Bagamba nti tetuyinza kubuka nsalo za Allah, yatugaana okuvuba olunaku olw'omukaaga, tetugenda kuvuba olunaku olw'omukaaga. Nekye tuba tukola, tukwate ebitimba byaffe tubiteekengayo ku lunaku olw'okutaano, lwe tukkirizibwa okuvuba tubirekeyo, tujja kubisikangayo ku Sande. Yenkola gye baakola. Sheikh Arafa soko sembere wano ku muzindaalo ayina agambo kayogedde sikawulidde bulungi. Baakola batya? Baafuna ba think tank bakolemu ennongoosereza osobola okutuukangana n'omulembe ogwo. Nga nammwe muwulidde. Kaakati eyaleeta ekirowoozo yabagamba, Sheikh Arafa amuyise think tank, yabagamba nti olunaku luno olw'okutaano tukkirizibwa okuvuba, n'olw'Essande tukkiriza okukola ki? Okuvuba. Ffe ennyanja tugyewala olw'omukaaga, Allah yatugaana okuluvubirako. N'olwekyo tusuuleyo ebitimba ku lw'okutaano tubisikeyo ku Ssande. Allah subhanahu wa ta'ala n'akitwala nti baali bavuba ku lw'omukaaga, idh ya'aduuna fi ssabti, baavubanga olw'omukaaga. Awamu n'ekyo aya gye twalabe Allah gati wa qulna lahum la ta'adu fi ssabti. Wano tujjewo qaida, alhiila la tazidu alharam illa huruma. Akakodyo k'okulabisa ekintu ekiri haramu tekongera kintu kiri haramu okujjako kyongera bwa haramu.
Naam. Aha, Seka Abdurrahman sozaga kifuka haramaini. Haramaini. Kifuka haramaini. Batugamba haramaini tuba twogedde ku ziri ebbiri. Kakati abebitiibwa alhila la tazid alharam illa huruma. Okutetenkanya okwokukyusakyusa mu tteeka lya Allah lirabikenga ataliguddeemu naye ng'oliguddemu lyongera bwongezi zambi kudabolinga. Kitegereka? Bano bwe batwe bakola. Ayubu Sakhtiyani rahimahullah yagamba nti ahlu alhiyal yuamiluna allaha kama yuamiluna as-sibyan. Abo abakwata amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala batandika okugakolamu obukodyo bagwe mu haramu ne mu kifaananyi ky'okubanga abagudde mu halal. Agamba nti badiringa ne Allah nga balinga badiringa n'abaana abato. Owekitiibwa Allah kumanya ekikuli mu mutima, alaba obwononefu, alaba buli kimu kyonna. Fakaifa bw'otandika ne kibeera nti ono agenze ku zambi butereevu, abeera ahwan ithman kwoli akoze eki kwoli aligenzeeko nga atalitadde mu kifaananyi ky'okubeera nti kyakoze kiri halal. Kakati ekyo Allah kyabagesa nakyo era yakigesa nakyo basahaba bannabi sallallahu alaihi wasallam ne bakiyita ya ayyuha alladhina amanu la yabluwannakum Allahu bi shay'in min as-sayd tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lama Allahu man yakhafuhu bil ghaib faman itada ba'da dhalik falahu adhabun alim. Allah yagezesa basahaba kubanga muhrim yani ye muntu abeera mu mizizo egya hijja oba egya umra. Mu ebyo atakkirizibwa kukola, takkirizibwa kuyigga. Naam, takkirizibwa kuyigga. Okuyigga okw'oku lukalu wa amma okuyigga okw'oku nnyanja okuyitibwa okuvuba kubanga kwonna kuyitibwa saidi mu lulimi oluwarabu tekwawukana. Naam, naye kwokukkirizibwa Allah wahilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lisayyara wa hurrima alaykum saydul barri ma dumtum huruma. Omuntu akkirizibwa okuvuba nga muhrim. Naam, nga ne bw'abeera emizizo gya hijja ne umra akkirizibwa. Naye ate okuyigga kuno okw'okulukalu kwo kuli haramu. Kakati basahaba Allah yabagezesa n'ensolo ngaawe nnyini we bayita ziri awo ng'oyinza n'okubuka n'obaka akagabi, n'obuka n'obaka enjobe, n'obuka n'obaka ekintu kyonna ekiri awo. Akamyu ng'oyinza okubuka n'okola otya n'okabaka. Naam, tanaaluhu aidikum ng'osobola n'okukabaka n'emikono, wa rimahukum oba oyina effumu. Naam, ye rumuh kuba kasade oba okuba eri wala ne rumuh ebeera awo kuki kumpi, wa rimahukum effumu awo kumpi. Naam, liya'lama Allahu man yakhafuhu bil ghaib. Allah yagala alabe baani abo abamutya. Basahaba bakiyita ekyo radiyallahu anhum. Bano bannaffe ekigezo bakigwa, bateekayo ekitimba ne bagamba nti ku lunaku olw'omukaaga tetugenda kugendako ku nnyanja n'akamu n'akeddaga obula ku Sande tusikeyo. Era bagendanga okusikayo byonna nga bikubyeko ki. Allah yababonerezaawo nedda, yabaleka okumala ebbanga. Ensonga n'agirekerera ba muslihina, abasajja abali mu bo abamanyi amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kubanga tolowooza nti abaana ba Isirayiri ebikolobero byonna bituze tulaba babyegattangako abadan. Allah gati minhum as-salihuna minhum duna dhalik mu aya endala wa min qawmi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. N'olwekyo mu buli nsonga yonna gye tulabye mwabangamu abaddu abali ne bannabbi mu kulongoosa. Laisu sawa, ayati mpitirivu. Era mu ngeri y'emu babanga ne levo za imaani ez'enjawulo ng'abantu obalaba olwaleero, naye nga mulimu ettundutundu ddene ery'abamawale. Yensonga lwaki be babanga basinga obungi mu yensonga lwaki Qur'ani ebaleeta
nga bw'ojja nti bonna baabanga kintu kitya kimu. Ne ayaati zino nga zetukonyeeko Allah baakulaga nti nedda mwabangamu abaabanga ku bulungi. Kitegereka naye baabanga mu mbeera ki nga bw'ojjukira nga bagenda okununula ensi yaabwe Jaaluuta gyali bafulumyamu. Abasinga obungi banywa ku mugga ne badduka ne basigala ba munyoto abasinkana Jaaluuta. Si bwe kiri? Wahakadha bwe batyo baabeeranga. Kakati abasajja abalongoosa mu bo bajja naga nti bannange kino kimukola kikyamu. Bal kyongera nsobi kubeera squared yeeyongeddeko obunene omutawaana gugenda kusukka kisinga okubeera nti muzze ne muvuba buvubi ku lw'omukaaga. Kino kye mukola mulinganga gagamba Allah talaba. Ekyo kyongera ensobi okubeera nga nnene. Ne bagamba nti bannange ensonga eno mugiveeko. Waliwo bannaabwe abalala nabo kanu yunkiruuna biqulubihim, era ensonga eyo tebagyegattangako, tebaavubanga, yani baali batamwa n'emitima gyabwe naye nga tebaagala bantu abo kubagambako. Baaleetanga obusongasonga. Ma aktharaha fi hadha zaman, nga bwasooka okubeera obungi ku mulembe guno. Kakati ensobi bwe mujyogerako ate mujyongera ogimanyisa abantu. Oyo kasamu mulaga muwadde platform. Kakati n'ensonga endala nyingi abantu ze bawa olwaleero eziraga nti abaavaayo okulaga ensobi ezibeera zikolebwa mu umma baba ku kikyamu. Wabula bweguma n'akantu ko muli tamwa. Munkaro egende mu maaso ng'ekola etya esaasaana. Mulowooza Allah tabalaba, mulowooza Allah tabalaba, mulinde mulebe Allah kyagenda bakola. Ekyo kifaananira ddala nga bye tubeera nabyo ku mikutu egyaki emikutu gyaffe egy'ekiwalimu. Kubanga emikutu gy'ekiwalimu kwe kukuŋŋaanya munkaro. Buli kakyamu konna akakolebwa eyo ebbali kasuulibwa okwo. Naam, ogenda okulaba buli omu ono neesooza kakalira bano kati laba bano kati tekitegeeza nti kubanga onyiize nnyo weesoolezza eno ti olw'ensobi ekoze etya evudde. Wabula oba obangi bw'okusituka wonna w'oyimiridde, oba mu jjuma oba mu ddalasa oba n'orikodinga anti oli muwalimu eddoboozi oliwulirwa, okuzzaayo ensobi eyo n'okuginnyonnyola nti eyo nsobi. Amma okwesooza n'otamirwa muli eyo nkola Allah gy'atakkiriza kwabo abalina obusobozi obwogera. Kitegereka? Marra minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bilisaanihi. Abawalimu tebawona muteeko ogwo, tebagenda eri fa in lam yastati fa biqalbihi. Allah kyatuwadde abawalimu bali awo fa bilisaanihi, bakola batya? Weebali. N'olwekyo omuteeko guno ogusooka gwavaayo ne gugamba nti bannange muli ku nsobi. Omuteeko ogwokubiri ne gugwambalira abantu mubaleke. Mulowooza Allah agenda kubaleka? Allah kyanaabatuusaako bajja kukiraba. Naam, nabo balaba nti eri nsobi naye tebaagala ate bano bakole batya? Bagyogereko. Kaakati njaga tulabe Allah engeri gy'atuwabula mu ddaawa yaffe ng'atuwabula n'ekyafaayo kino. Genda maaso sebo. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ayita ntisegambye etya? falamma nasu ma dhukiru bihi. Abantu bano bwe baba buulirira okumala ekiseera oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala alina beyajjulula mu kibonerezo kye n'aba ne beyazingako n'ekibonerezo kye. Ne waliwo bwe tubuuse nga tuwakulu neetaagawo nnyo. Luddawa ayi esooka tunatuuka ku ekyo. Naam, wa idh qalat ummatun awe njagala
وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم وإذ قالت أمة منهم ekibinja mu bo bwe kyavaayo ne kivumirira bano abaagambanga abantu bali okubagambako bannange muve ku kikyamu bannange kyemukola ensobi babaga lima ta'idhuna qauman abantu abo mubagazaaki Allahu muhlikuhum Allah mulowooza agenda kubaleka naam Allahu muhlikuhum au mu'adhibuhum adhaban shadida Allah agenda kubazikiriza mubaviiko mubaleke yani lwaki tubavaako lwaki tubaleka yani omulimu gwaffe ngaabo walimu mulimu ki kwesooza ng'abantu bagenda mu maaso nga bakola ebikyamu kitegereka qaalu ma'adhiratan ila rabbikum baga nti ffe ekitukozesa kino tunoonya excuse ewaani ewa Allah subhanahu wa ta'ala kubanga Allah agenda tubuuza kino bwe kyali kikolebwa emmwe abalina okumanya nti eno nsobi mwakolawo ki lawla yanhahum rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihim al ithm wa aklihim as-suht labisa ma kanu ya'malun owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala alaga nti barabbaniyuna neba ahbar beba walimu naam bateekeddwa okubeera nga balwanyisa ensobi eri mu kukolebwa lawla yanhahum rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihim al ithm wa aklihim as-suht labisa ma kanu kiri yasnaun oba ya'malun kakati ogwo gwe mulimu ye wadhifa y'ekiwalimu bano bagituukiriza ne bavumirira ne bakola ogwabwe ne bawabula ensonga n'etambula bannaabwe nga bagamba nedda abantu mubaleke Allah ajja beekwatirako bantu mubaveeko Allah abalaba ekyokubiri wala'allahum yattaqun si ekyo kyokka ife tunoonya excuse eri Allah subhanahu wa ta'ala ate n'ekirala essubi terina tuggwamu ti abantu bano basobola okwekuba mu kifuba ne baleka ensobi gyabadde bakola ne batusirika bongera kapa bali n'okusirika kwaffe kubalowoozesa nti kyebakola kyekiri nti akakodyo kebakola tekalina mutawaana kitegereka oba ddala keetooloola ennamulamu neetooloola etanyiiza Allah subhanahu wa ta'ala kitegereka n'olwekyo falamma nasu ma dhukkiru bihi bwe bagenderera baganya okuwulira bano ababawabula nabali waliwo nabali abasirise kati bano abasirise bebafuula bano abawabula ngate bababi ngate baba omutawaana ngate baba akajanja ngaabategeera ennyo abeefudde ddiini bo beruma bokka kakati yeseeka oli siseeka olaba yalina kyayogera kyonna wali omuddeko ddala ng'ayogera ekigambo kyonna ne bafuukamu baseeka abalungi abakawoowo ne baseeka abaki ne baseeka ab'omutawaana kitegereka naye falamma nasu ma dhukkiru bihi anjayna alladhina yanhauna ani ssuu'i Allah bwe yassa adhaab yataliza abo bokka abaayimiriranga ne bagamba abantu nti abange kino kyemukola kikyamu adhaab yatwaliramu abo walimu abasirise nabali abakozi b'ebikolobero bonna adhabu ne batwala wa akhadhna alladhina zalamu bi'adhabin ba'isin bima kanu yafsukun ekibonerezo ekinyomoola ekyomutawaana bonna nekibira nga kyabatwala abasigadde yawonawo yaliwa yoli yayimiriranga mu bantu n'abaga nti abange kyemukola kikyamu abange kyemukola kikyamu abange kyemukola kikyamu kitegereka genda mu maaso فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين فلما عتوا عما نهوا عنه يعني عتوا يجرؤ okola akambayaaya kwekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyakuganye bwe balemerako ne beebamba mu mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala ne bakala
kubanga no ku ntandiko babatandika mu nkalu bagitandika bakyalimu akakankanirira era nga abawali bwe banguwa ne babakomako bangi badde emabega ne gye bakoma giyingiramu ne babaleka emitima gyongera okukapa ne batuuka ne bafuna al-utu ye kiburu nam kwekuza ne batuuka okubeera nga tebakyagambwako bafuuse bakiwaji abagambako abaleeta na busungu kitegereka banyiiga nnyo okusinga bano bwe bagwanidde okunyiiga bano abali ku kituufu abalaba ensobi ng'ekolebwa falamma ataw amma nuhu an qulna lahum kunu qirada khasiin Allah n'aba masaha kiyitibwa almasih n'aba masaha n'alagira bafuuke enkima khasiina yani mubaduna an kulli khair ne bawangala ku nsi nga tebakyalinawo kalungi konna nga zifuuse enkima kitegereka ekyo nno kyekibonerezo Allah subhanahu wa ta'ala kyeyawa abantu abo abasalawo okumujemera ku lunaku olw'omukaaga ekibonerezo kyatwala ne kizingiramu n'abo ababalabanga nga bakola ebikolobero ne bagana okukola ki okubakomako qulna lahum kunu qirada khasiin era mu ngeri yemu waliwo ekyogerwa ne bagamba nti ya abuna alqirada walkhanazir babeera boogera ku bayahudi abangi mu abaana b'enkima ekibuuzo enkima ezo zazaala aljawabu la kasita Allah subhanahu akola masih ku bantu la yakunu lahum nasl bakomaawo tebaddamu kuvaamu bantu basigadde nolwekyo abo abaali bakola ekyo bakomaawo niwasigalawo bokka abasigalanga baki abasigalanga bantu yani abatalizibwa ekibonezo kya Allah tabaraka wa taala nolwekyo tuyigewaawo akabenje kokulaba ensobi ng'ekolebwa omuntu n'abeera nga agisirikira ng'era mu ngeri yembwe tugwana okuyigawo akabenje kokola tahayul kokola obukodyo n'obukolomooni kuki ku mateeka ga Allah tabaraka wa taala era mu ebyo ebiri haramu mu kifo kino mwe muli kye bayita bayu al-ina nam idha tabayatum bil-ina ebeera riba naye nga riba bagitadde mu kifaananyi ekya halal nam neefuuka ezzambi eddene nnyo mu busiraamu kyeki omusajja mwetaavu okubeera nga afuna mathala omwana we agenda kukola bigezo ayagala school fees kitegereka netazirina bagenda kumugoba ayagala emitwalo ameka 5 n'atambula n'agenda mu dduuka lya mutaawe namugandi mutaawe nti badde nkusaba onguze TV eyo ko mutaawe TV eno ya mitwalo 6 nti kale giwandiike mutaawe n'awandiika mu kitabo ky'ebbanja nti Senkubuge atutte TV ya mitwalo 6 lisiti n'agimukwasa bw'amala gimukwasa amugamba nti jinguleko gikola otya jinguleko ng'agimuguza agimuguza emitwalo emeka 5 ontegeera ng'afuluma mu dduuka n'emitwalo 5 ng'edduuka limuwandiiseeko emitwalo 6 edduuka limuwandiiseeko emitwalo 6 afunye emitwalo ameka 5 ng'ekyo kye bakola in brief kwe kujja n'agamba mutaawe nti embeera ndi mwetaavu mpole emitwalo 5 ngenda kukomyawo emitwalo 6 kitegereka ngenda kukomyawo emitwalo 6 nene bayita eri basobole okutuuka bakola batya balabise riba ng'etali riba mu kiseera kino kano kankayisa obutakiika bulinganga 3 obugira waliwo emirimu mingi egiri online gyonna nga jariba mingi egiri online nga jariba mujemu ku mirimu egyo mingi giri mu figa eno wammanga bakuwa omudaala ogwo ne bagamba nti guno omudaala gugwo era guli mu mannyago ne guli online kati waayo oteekayo miliyoni 2 bo ne bakusuubulira
n'ekyamaguzi ne bakikugamba nti tugulidde paasi era ffe tukunoonyeza ne kasitoma agula paasi eyo ne tugikutundira, ffe tukujja kamishoni w'okutundira, sente esigadde ne tuzikuweereza ggwe. Kitegerekese? Bino bikubyeko, ebibuuzo bingi bijja babuuza ku bizinesi efaanako bwe zityo. Abange eyo riba etaliiko kakunkuna, eyo riba etaliiko kakunkuna. Ogitegeera ku bino wammanga. Ekisooka kimanye nti ebyo byonna by'owulira simanya mudaala, simanya tugulidde paasi, simanya tugulidde TV, simanya tugulidde emmotoka, simanya ebyo tebiriiyo. Tebikola bitya? Tebiriiyo. Wabula kiki bakola? Kino ekikolebwa ibaara ani kwewolako bukadde bumeka? Bukadde bubiri bo batandika obukuddizaamu amagoba. Era mu bizinesi ezo mu ebyo bye bakugamba kwe kubeera nti nno capital wo yabeera guaranteed. Wooyagalira okukifulumamu nga bakuddiza ki? Nga bakuddiza obukadde bo bubiri. Kyaliwonye singa ebadde shareholding, ne shareholding erina akakwakkulizo keekaliwa. Kwe kubeera nti nno muteekeddwa okugabana loss ne profit. Yani bwe mufiirwa mwenna, bwe mufuna mwenna. Kaakati zino kampuni simbuyabuya teziyinza gamba bantu nti birimu okufiirwa nti katwafiiddwa emaali yatusaze. Tewali agenda kuyingira, teri asobola kuyingira. Olina okulaga abantu nti ye capital ali guaranteed. Naam, ali safe. Wooyagalira okukiviiramu ng'okola otya? Ng'ofuna. Kaakati enjawulo eri wakati wa riba ne shareholding mu bizinesi zonna kwe kubeera nti shareholding bw'oteekayo bwe mufiirwa mwenna, bwe mufuna mwenna. Kitegereka shareholding. Ate okuwaayo kwonna kw'owo omuntu ng'ekikyo kikuume kiteekeddwa okudda, ate nga olina okifunamu ky'okifunamu, oyo riba ataliko kabuusabuusa eri abategeera obusiraamu. Oyo riba ataliiko kabuusabuusa konna eri abategeera obusiraamu. Kifaananga okuwa omuntu emitwalo 2 ateekeddwa gikomezaawo ate nga alina amagoba gakola atya? Gakuwa. Kitegereka ab'ebitiibwa abalungi. N'olwekyo attahayul ala alharam la yazidu alharam illa huruma. N'olwekyo biidhinillahi tabaraka wa taala awe tugenda okutandika musomo gwaffe oguddako nga tulaba ensonga ey'okubiri mu Bani Israel eyaliwo mu asiri al-muluk oluvannyuma lwa nabbi Sulaiman alayhi assalatu wassalam. Wafaqa Allahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil